Wekituukidde mu kibuga Kampala enkya ya leero ng'ebizimbe bikyali biggale so nga n'omuwendo gw'abantu abali mu kibuga nga gukendedde bw'ogeraageranya n'abaalimu ku ntandikwa ya wiiki eno. Abamu ku batonotono ababaddemu tubasanze ku mbalaza z'amaduuka gaabwe nga beekubira mboozi ate ng'abalala basoma mawulire. Kyokka waliwo emmotoka ebaddeko engatto gye tusanze ng'etikkula twagadde okumanya oba nga bo baapondoose. Libadde nakawa twasasula ne balwawo tuwa exit we bagituwadde nga tulina ogijjako kasita tugirekayo tusasula. Yes, ate ne transport aba akubala era tuli mu kutikkula tuggala amasitowa tudde ewaffe. Sisobola komawo kutikkula kukola nga bannange bali waka. Nina otikkula nzigalewo nzireyo. Tulina be tulabeko nga bamwegayirira abaguze ku ngatto kyokka n'abagoba. Siguza yadde n'omuntu n'omu era obalabye embagobye. Siguza. It is not time for business. Tukyali mu kwekalakaasa. Mu bizimbe ebimu naddala ekya Kwaliseo tusanze byayingiddemu amazzi olw'enkuba yatonnya ekiro ekyakeesezza olwaleero. Eno tusanzeyo abavubuka bateereddwako okusenamu amazzi. Ku Mini Price abasuubuzi abamu basazeewo okutandika kukolera ku mbalaza ne ku nguudo. Bagamba nti embeera ebadde esusse ogw'omulamuzi. Embeera etunyigiriza nnyo okutuuka okubeera nga tuliyiwa wano. Tojja beera waka, buli obeere waka ofuna ebizibu, okola kino, olowooza kino. Abamu tulina abakazi. Osobola obeera ewaka nga oluusi ne mufuna n'obutakkaanya olw'okubanga oli waka ekintu ky'otomanyidde kukola ki. Ate nga abaana beewaka balina okulya, baba balina okunywa. Kale ky'oba olaba ffe twategeera nti waliwo eno embeera egenda okubeerawo ne tusobola okubeerawo ne buno obuntu bwe tuleeta tusobole okunoonyeza abo abaana ab'ewaka okufuna ekyokulya. Twagadde okumanya bwe basuubula ebintu bino bye batunda. Bagamba nti embeera eno bagiteekateekera. Bakitugamba era ne tukitegeka. Kale naffe ne tubaako obuntu obumu bwe twatwala ewaka. Naye nga go amaduuka gaffe maggale. Kisuubirwa nti olunaku olw'enkya abasuubuzi bakusinkana omukulembeze w'eggwanga bamunnyonnyola ekyabawaliriza okuggala amaduuka gaabwe. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV.